Amawulire agava eno ewa Azawi mukwana si malungi. Oyinza okugamba Azawi yabadde ki? Munnange waliwo olutalo olw'amaanyi olugenda mu maaso wakati we ne Weasel. Munnange nga kigambibwa nti Azawi yazzeemu ezimu ku nnyimba z'omugenzi radio. Tuula omanye luyimba ki? Akakayimba ke muwulidde ke k'omugenzi Moses Radio ke yaleka awandiise era ng'akayimbye. Kati ngenda batterawo n'akazawe nako mukawulire. The sun, Bagamba, you're the groom, Bagamba, you're my air. Azawi yabadde yakafulumya akayimba ke ne Weasel n'avaayo. Weasel mwena gwe mumanyi obulungi yayimba ne radio. N'agamba nti mu katabo ka radio ak'ennyimba waliwo olupapula olubulamu. Era n'agamba kaleeteddemu. Munnange bw'atyo n'agifulumya nga ddeme efaanana n'eya Azawi. Naawe oli wa ddembe okuwa endowooza yo mukwano. Azawi oluyimba yaluzzeemu bulungi. Weasel ye kye yabadde agamba nti tebaamutegeezezzaako nga baddamu ennyimba zino, just yazeekanze bwekanzi nga bazizzeemu n'alyoka ajjayo demo. Kati oli wakuluwa endowooza yo yalukubye kirungi si kirungi bye byange. Senga muto Queen Masolo.